السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمرموا سنة لكمي سنة نامبا مكمي سانفو منيا كرلبا إن شاء الله تعالى ودونو مدتشيكا إتنطن إن شاء الله ينسونجينو. الله سبحانه وتعالى يتقام سورة الحشر آية مساو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hicho nombaka chiwajira na chumu chikwate chibaziza mubenga muchireka ate mbenga muti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mazima dala yiboneze by'amaanyi kuboneza kwe kwa amaanyi. Abamanyi abamunga bogera ku aya eyo nga omumanyi ayitibwa Ibn Kathir rahimahullah yagamba nti etegeeza mahama amarakum bihi, buli kyonna omubaka kyabalagidde sallallahu alaihi wasallama fafa'aluhu mukikole, wamahama nahakum anhu, buli kyonna kyabaziyizizza fajitanibuhu muberenga mukyewala. Fa innahu, kubanga yo mbaka sallama innama ya'muru bi khairin, alagira kirungi kyokka, alagira kirungi kyokka, wayanha ani sharrin, atera aziza kibi. Bukyalagira kyonna kirungi, bukyaziza kibeera kibi. Omanyi omulala ayitibwa Mawridiyu rahimahullah omuku amanyi abali ku mazhab ya Shafi'i yagamba li annahu, kubanga yo mbaka sallallahu alaihi wasallama la yamuru illa bi salahin, tayina kyalagira okujja kwalayira alagira kirimu kulongoosa, kirimu kulongooka kw'abantu. Buli kyonna kyalagira kirimu kulongooka kwaffe. Wala yanha illa an fasadin, tayina kyaziza okujjako nga aziyizizza bwononefu. Wa omubaka sallama tayina kyalagira okujjako nga alagira bulongoofu, tubeere balongoofu kuno ku nsi ate tufune obulungi obanya okuba kuno ku duniya. Wala yanha illa an fasadin, tayina kyaziza okujjako nga aziyiza bwononefu. Nekyo buli kyonna omubaka sallama kyalagidde tukikwate nga aya bwegambye, buli kyonna kyaziza tubeere nga tukireka, kubanga yo mbaka sallama alagira kirungi, alagira bulongoofu, aziza kibi era aziza bwononefu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yagamba ayuga ku aya idha lam nuqiru ma jaa ani nabii sallallahu alaihi wasallam, bulutakiriza kukolera ku ebyo byaba ku Makka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam na tubeerako, raddadina ala Allahi amrahu, Allah tuba tumudize ekiragiro kye. Allah yagamba wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ekyo tubeerenga ensonga eyo tugyekwatako nnyo y'okubeera nga tukola ebyobubaka byalagira n'okuleka ebyaziza. Tuteke kubeera mu bantu abaddiza Allah aya, kubanga Allah atulagira tukole ekyo omubaka kyatugamba. Amanyi bagamba bamu yambaghi lana, olwa aya eyo yambaghi lana kitugwanidde an nahfadha haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, okubeera nga tukwata hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kama nahfadhu alqur'ana, nga bwe tukwata Qur'an. Lana Allah yaqulu, lwokubanga Allah yagamba wama ataakum rasulu fakhudhuhu, ekyo kyonna omubaka kyabagira nakyo mukikwate, wama nahakum anhu fantahu, ati yabaziza mubeerenga mukyewalya ddala. Nolwekyo eno sunna tugiwulirize bulungi, ensonga eno omubaka sallama atulagira enaabeera nga atuziza ebimu ebiri mu hadithi eno. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ja kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yagamba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam qala yagamba liyakul ahadukum biyaminihi, omukumwe bwabanga alya aliisa mukono gwe ogwa ddyo, omukumwe bwaba alya aliisa mukono gwe ogwa ddyo. Walyashrab biyaminihi, n'okunywa anywese mukono gwe ogwa ddyo. Walyashrab biyaminihi, n'okunywa anywese mukono gwe ogwa ddyo. Walyakhudh biyaminihi, n'okukwata akwase mukono gwe ogwa ddyo. wano wabanga tagenda kwata kuberere gwe oba kukwata mu kintu kikyafu
alina okuyola nagisi n'okusitanja naye bw'aba akwata ebintu bitali mu mbeera ezityo omubaka wa salama akwasa ddyo. walyakhudhu biyaminihi abaye nga akwasa ddyo we. walyuti biyaminihi n'okuwaayo nga kyawa munne akimuwe ng'akozesa mukono gwe ogwa ddyo aweese ddyo gw'aba aweesaayo. fa inna shaytaana kubanga shaytaan yaakulu bishimalihi eriisa kkono waayo washrabu bishimalihi enywesa kkono waayo wayuti bishimalihi eweesa kkono waayo wayakhudhu bishimalihi era ekwasa kkono waayo. tuke kugifaanana tujawukanireko ddala. omubaka wa sallama agambye liisa ddyo, nywesa ddyo, kwasa ddyo, weesaayo ddyo. oleke kubeera nga shaytaan eriisa kkono waayo, enywesa kkono waayo, eweesaayo kkono waayo, ekwasa kkono waayo. Nolwekyo ensonga tugenda tugyekwatako sunna omubaka wa sallama gitusomesa. alagira kirungi kyereere ate aziiza bwononefu era aziiza kibi kyennyini. hadithi mayi musulani ibn Majah ne Musaddad Imam Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.